Mayani suna ilo bange Masaka yali yesiba sanja. Kitegeeza ki? Bana abesiba sanja ekiro. Baba basezi. Baba basezi. Nze wena kula manyi muntu ayesiba sanja ekiro abamusezi. Kwanga gundi ezayizi yabadde ayogerezo nga zirabika zirimu abali besiba sanja. Amondo mulira mawa ngasimba amanyo ne webuuza nti waliyo. Awo nze nalabi naye ne Mayani bamisuna ayina ekirowoozo kyatamanyi takuzibwa. Nze nagambye abayina emitima egyo besiba sanja abayina emitima egyo bwegityo omuntu alituuka gwe. Tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Lunaku lwa kusatu ndine omukuluma wa muzeyi mawa. Wa complaining nze ku background gamba nedda. Katubatire yaka motoka wani wasula motos wetuli. Ine motoka bagitunda. Siyo yoka. Motoka tubatunda wani wasula moto. Nyingi lwa leero tuli kweno. Naye loza tujja balaga buli loza bulana jetu na balaga yuko ku motoka ezitundwa. Ezine no bagitunda wano weziri nyingi. Motoka weziri. Bwoyagala ate mu bbeeyi yo. Yo kitegedde. Wano kusula moto. Ojabo zinofu ne motoka gyoyagala. Oyagala ya milioni 3, oyagala milioni 15. Kugamba wano wasula moto. Ekijja mu nsawo yo kyokola ki? Kibagenda nakyo. Kibafunawo eggaali gy'atatunda. Bicycle. Oyagala bicycle wano wasula moto. Kadi mawango jogulanga obuuza wasula moto tipana bangu ka bicycle. Wali ekibanda kya bicycle. Sitera nnyo ziraba. So oyagala motoka gy'amusula moto wano. Ojja kuba ofuna bulungi emotoka. No gyebiri genda wali ekatwe waggulu. Obabera bakupakinze nga duka. Era kiba kibanda kya eryo duka duka lya Buganda kubanga era bamala ekiro babupakiramu munda ne babugaliramu ne babusomba tulabayo kibanda nti kiri awo basibye katimba nga bwe tulaba bicycle anyway ate mune byansobera bicycle emotoka yerimu sente nyingi naye esula bweru kyokka ate gari ina sente ntono ate esula mu kangu kakusitula kibakatwa ekyo kaina na number plate kaina na ndio nokata toina ko kanonyeza toina ko katulakingira okitegedde kati kitufu nnyo nyenga wotuka machindi wano ku nkulungo ya Salama Road ngovudde eringa ava kalendo oyitambuyisi nokirya ojja kusanga mafuta bagaita Africa Oil, then opposite wali sula motors emotoka zonna abazirina kalade wotugenda wali ekibuye kuliko ekikubo ekiriranya awali ekizimbe ekiriko Nana Interiors kati opposite ekikubo kyennyine ekitunde mu Nana Interiors we wali sula motors ate nene kalina nene eriko kigambo sula motors. Nina mukwano gwange abeera mu America bamuyita Amina. Yangambye yagala emotoka nendoza era jagera ku kiri ekibanda makiri ekibanda kigendangamu kati naye yangambye yagala emotoka kati tugenda okukola olwokusatu olujja tugenda okukolera yangambye yagala emotoka eri ku milioni 5 wanene nemotoka we ezalagirwa banga ndi America bamanyi Amina ali mu America awo ayagala kugula kusula moto emotoka so weziri nja kutwala nkulu Amina ojabbe emotoka gifuna bulungi bera steady ombayira ngo kimanyi nti wana wasula moto ogenda funa emotoka yonna gyoyagala ate mu nkole ennungi okubanja nga tataddewo pressure kubanga alina mumanyi abantu abatalinamu mubanja omuntu atalinamu mama ababanja kinga kutwala mu ssomero nga lina abaana 6 obuja ababusubira mu mwana oyo buli kimu abakisubira mu mwana tovola abagoba aliziwacho kama mufa watalina mutubanja zisirinamu statement yo ebadde tandike male ngamba mu abakola ku TV tetulinamu abakola ku TV bwazimba kakalina ayinza okweyoge bwavugayo kakawundo abakola ku TV bwalinya ku nnyonyi n'agenda e London abakozi ba TV
bwafuna yakantu golugulide kupata no sinabadenya muba wala abakozi muba wala bwala kusubula ebintu e China bakugaba buy with Joseph e China wali okubanga ebintu bino nabikusubiza bulungi nnyo gwe justice kakawundo omusajja wa Travel Tour wano ku Muganzi Lwaza bamuyitani Aiwa, alijame Tours and Travel. Abo batambuza abantu. Kwegamba ne bino kwogera byera bidolo ku TV. Nenda, bakutwala mu Dubai, alijame Tours and Travel, bobo yagala kukola passport, so yagala kyonna oyagala kulaga munsi nga olaba gwe tolina passport, ticket tomanyi. Nagambe kiri passport. Ne kale ekyo nakyo abantu bange bakimanyi nti oluzungu sirulungi. Sirulina naye ogenda bugenzi wali kwa Alijame Tours and Travel basangi wao ku Muganzi Lwaza bajja kuba bakukolera ku kintu kyonna kyo bakubukira hotel gyobolaze bakulambuza gyobolaze obera security ebera tight bakugobera nadala mu nsi za Buwarabu bakugobera ku visa zaayo bakukolera passport babayita Alijame Tours and Travel ogenda wano ku Muganzi Lwaza Katwe bwolutukawo bwotyo nobabuuza ngoyingide mu gate woti nobabuuza bananga Alijame Tours and Travel bo oluyingira woti nga bagikulaga bwolutukayo ngebintu byonna byonna ku meza nga nabo bakukolera ku bintu byonna ovaayo oli musanyufu nga ne gyogenda hotel bagikulaze nti yeno mwogenda okusula kwegamba newe yagalira mu sente yo nga togibona abo atenga terimu buli bukumpanya babayita Alijame Tours and Travel ambale bwanti abakozi ba radio n'aba TV bwafuna yakantu waliwo mukwano gwange bamuyita Kwevu yabeeranga ali ku radio naye nga buli kasa agamba aruteza ng'ayogera Aruteza nga naba kugenda mu Subaru naye Kwevu yayogerera Aruteza ntukaba n'Aruteza tugira bakodi kakati abakozi ba radio bwafuna muwala ayina omulabisa yeraga afunyeyo ku muwala omulungi kubanga jjukira ebyo baba tebabirabako abeera n'emikwano nga teyatambulirako wadde emmotoka eya mukwano gwe wadde yaki kwegaba buli ekimugwako alaba bw'alinnya ennyonyi n'agenda e London agamba nti abatabadde London boogera batya ku byadde London n'ogenda omusanga n'ennyimba zaakuba teyaliyo mu studio nga bazikuba kakati okumanya si kyangu ngenda kumwogera erinnya kuba yakuyogera no nze kyengenda okubuuza olunaku weekend ewedde omukulu Suna Ben yavaayo erinnya lyo naalikoonako actually yasooka kugamba n'otunulya ab'emboozi mu kati nga byogera bye batategeera gye bataali ate ako kamuzeeyima waako naye nze mbadde nzeno bwali mbadde soogera ku Suna yes nzikiriza bali toyogera ku ye naye kati gwano yiye ayogera erinnya lye n'agamba kamuzeeyima waako wano kavayo ku bintu wano nga tukaya n'ebennyumba ne katandiko era n'agamba takwagala tali kwagala buli atali kusaidia ne bwali kulaba alikola ki ebyo bya Suna nabiraba bulungi wamulaba interview sina kye saalaba ne Suna omanyi bw'olabanga omwana ng'awalana teacher nomanyanga nti omwana oyo obwongo bwe tebumusobozesa kutegeera teacher by'asomesa gambye bwokola ki bw'obeeranga n'omwana nga omwana agamba teacher wa mathematics oyo simwagala aba muwala n'oba nti omwana obwongo bw'omwana teacher by'amugamba tabitegeera kati gyabisuulamu mpalana waliwo okirabyeko ekyo omwana agamba era ojja omwana wo gwe mugende omwana wajanga teacher wagundi oyo simwagala eyiza ateeka okuba nga byamusomesa obwongo bw'omwana oyo bumukaluubirira okutegeera teacher byakola byamusomesa kakati kyegezaawo okulaga nti abantu bangi bwe batategeera obwongo bwabwe obutabayamba kutegeera ebyo muba mwogedde ate bwe balufuula ki lutalo kati we twali twogera ku mbeera ya Suna Ben sina kye nayogera ku Suna Ben nga njogeranga ku ye nayogera ku society baffe tubeera bwetambula nti oba oyina omukyala ne mukola naye ne muzimba naye ne muva ku zero ne mutuuka we mutuuse ate n'omwefuulira nga Suna Ben kye yakoze kiba kiki kikyamu ozimba kalina ogizimba na mukyala oyo
yatambuza amataffaali yaleeta omusenyu ogenda obwiranga ataddemu ki omukazi omulala ng'otaddemu omukazi omulala kiba kibi kati bano basuuna beni ekibatta balowooza nti ffe bwe tukola emboozi zino mu kati oba emboozi wano waffe we tuli ku Truth Live Truth Media balowooza nti ffe tuba twogera ku so yate n'ekifaananyi ekigazi okitegedde kakati ye olw'okuba kati olw'okuba ye essaawa eyo kiba ku ye kubanga era nze bwe tutera ekintu kyaffe kikola eri mu mbuzi mukati twogera ku kintu era tugaa nti tovalaba nti olumu bw'ojja nonga nti ate mawa abasuuna beni yabadde muki yabadde mutuufu kubanga tuba tukubaganya birowoozo naye kati basuuna bambi okumanya kwabwe tekubategeezesa kumanya na programu eyo ey'emboozi mukati twatandikawo ki yaki ffe tutunuulira ebitambula tovala ni Dias oleeta kikyo nange nendeeta ekyange n'omulala neddanga n'aleeta ekyange buli omu n'afuna kaalyako in fact lwaki yayogedde ku bantu ku Mawa nti Mawa ye yaleeta endowooza ye nga tekwatagana na kuwaanawaana Suuna Beni oba nakukola ate abalala baleeta endowooza nga zaabwe nga zimufebali nga ndowooza wandibadde awo kawamulema wamusobozesa okutegeera nti si omwajja kuba na kisaidiyo naye ate tosobola kumunenya kubanga abatamanya tetulina gye tugenda bagamba nti abatamanyi bajja kubeera namasuba abamanyi babeere ekyanja abatamanyi nabo munne babeera mu bantu kati bw'aba nga teyatobola kutegeera kintu ekyo zisiza kola ki kumunenya ate kanguuli ffe tetusobola kugaana kuga ku muntu abantu bakikola twogera ku Museveni netugamba President Museveni wano okoze eki okoze bubi naye ono w'ennyanya simayayo ennyanya kati Suuna yabadde yemenyera bwerere ekirala nze kinalabyemu ensobi gye yakoze naye nga nayo si nsobi kubanga obutamanya bwamuleetedde okukola ekyo yatuse n'agamba nti olaba ab'emboozi mukati Mawa n'asimba amannyo okosi kuvuma n'agamba wabaddeyo okosi kuvuma actually yasooka n'atuvumira wamu n'alyoka ate n'akugjamu kibayita ndowooza okusimba amannyo kubanga waliwo biri bibiri waliwo okwogera ng'ovuma n'okwogera ng'okakasa kubanga oli asooga nti nkisimbako amannyo nkikakasa njogera nkisimbaka oli Muganda ate Suuna simanyi oba Muganda nkisimbako amannyo nkikakasa kakati Suuna n'ayogera nti emboozi mukati emboozi yani ya Mukunja yakutte nnyo akati nentunuulira abasuusuzi b'ensonga ab'emboozi mukati nentunuulira Mawa ng'asimba amannyo neweebuuza nti waliyo awo nze we nalabye naye ne Mayani bambi Suuna alina ekirowoozo ky'atamanyi nti ebintu byonna bye tukola mu nsi tutunuulira ekyabadde ne bwe luba lutalo lwalasa tulwogerako naye nga tewabaddeyo n'aligamba okusira ku kifaananyi kye nalabye naye naaba yali alabika ayagala kuyisaawo ki ayagala kuyisaawo nsonga awo saamunenya ekirala era bwe nategeera nti tamanyi era mu batamanya mu Uganda ayinza oba nga akwata kisooka Suuna Beni akola ki presenter ate DJ akola ki akuba music owaani owa abantu ab'enjawulo ennyimba zaakuba gye baaziyimbira yaliyo nedda ennyimba zaakuba kuba ze zaamuwalizizza n'okugenda wa ennyimba zaalinyemu ennyonyi ezimuwadde erinnya ezikoze buli kimu kubanga Suuna singa si nnyimba ezo yandibadde akola ki gwe nga bw'omulaba tompa kigezo kizibu nedda oba yandibadde presenter tutegeraganya kale oba yandibadde presenter oba muvuzi wa boda neri yennyini akuba nnyimba ewa ku TV ku radio takuba nnyimba akuba nnyimba kakati omuntu akuba ennyimba kitegeeza tebasobola kutuula ne bamuwuliriza era nze natidde Kasuku Kasuku ntera nnyo mulaba ng'aleeta abantu abasobola okwogera ebintu ebitegerekeka olinga ogamba nti Suuna Beni bamuboole alabye aleese Suuna Beni kale kati kyemmanyi yadde ayagala kifuuke kyani kya Suuna Beni kifuuke kyani kya Mawa ndowooza gy'ayagala kuba nawulidde ate waliwo n'ebirala ebyazze
wabitegedde bimutambulira Suna Beni alabika ndowooza yanyiigamu ng'omuntu naye alina kutegeera nti bwe tuba twogera ensonga tuzoogeranga buli omu bw'alina okukyogerako era ekyatwesaawo pulogulaamu zaffe n'emboozi mukati kutunuulira nsonga buli omu n'agitemaatema ku lulwe kati bw'obanga gwe osaanye nga tugitemaatema nga tetuli nga obwongo bw'amawa tebuli ku sayidi yo ogwo si mutawaana ekite kireke ate naye alina okumanya tibyakola byonna teyaliiyo nga babikola nebyafunyeemu ssente teyaliiyo nga bakuba ennyimba z'abasudde mu studio teyaliiyo naye yajja n'aziteekamu ebirungo n'akola ki era mwafunye ssente naye nga teyaliiyo otegedde kakati ekyobutaba London era ekyobutabawo naye yayagala okuyisaawo kintu kye naye sijja munenya oyo okuba nti awantu kyoba badde tekitegeeza nti okyogereko naye okuba nti no teyaliyo mu studio nga bakuba ennyimba naye kati azikozesa era ndowooza ekyo kijja kitegeeza bannyini nnyimba basobola okubera bamugamba owaayo ennyimba gy'otaali ozaagaza okitegedde wamanya ono yali ayimba ategeeza kati ekyo kyayogedde bandi nti n'olowooza wabaddeyo emboozi zonna zetwogera esinga tuba kusinga naye tufuna ekifaananyi ekyabadde nga naye bwe yaddira ennyimba ezitali zize nga tamanyira kumanya gye baziwandiikira teyaliyo mu studio ne sizakozesa katwabanga ekyo yayogedde kyabwerere obala ndi Suna mu kifo ky'okuvuma oba ky'okuyomba wulirizanga buwuliriza oyige okitegedde otegeere nti ebintu bitambula bwe buti ate wandibadde ye alabira nakwekyo ky'ennyimba ze teyaliyo n'abazimba enfakiti tabamanyi ne gye baazikubira tamanyiyo okitegedde naye zaaliko zatambulira gwa teziba kubanga nnyimba ezo gy'otaali ezo ennyimba ze baakuba nga toliiyo singa si nnyimba ezo wandigenze e London kuki naye kyataalimu akifunyeemu nnyo akifunyeemu erinnya akifunyeemu ne ssente so nze ndoza Uganda ate kyaliwa naye yagambye mwayawula musanga nga nanjo kyayo yagambye mwayawula okwawula kuti yagambye tuwawulire mu fusime yaga buli eya Suna agenda kulumwa mutwe kati nze so abwera abona ate Suna ne muwalana kati yeta yagala ne baba tayagala agenda kulumwa mutwe kubanga jamusanga agamba kasajja sikaga era kaze kakati yagenda kulumwa omutwe kubunzi kwasisa sanga Suna ne muyitako notamubuuza ekyo tekisoboka naye kubanga ekisooka nakuzibwa ng'omuntu ate ekirala we natuwulidde Suna nti alinamu ekirungo kyabulamu kye bataamuwa nategedde nti Suna alinamu ekirungo kyabulamu kye bataamuwa kuba bwe tukola ebintu bino ekintu kye Suna kyali kitono nnyo naye notagala ogamba simanyi n'abaana be n'abatalina baana simanyi nabolyagamba sirisonyiwa mwana we buli ayamwogerako n'abaana bammwe tali basonyiwa ne bakazi bammwe tali basonyiwa kwegamba omukululo ogwo gwonnemmanya ndi Suna ayinza obubanga e Masaka eyo yali yeesiba ssanja kitegeeza ki bano abeesiba essanja ekiro baba basezi nze bwe nakula mmanyi omuntu ayeesiba essanja ekiro kubanga gundi ye yabadde ayogera ezo nga zirabika zirimu abo abaali beesiba essanja omutima gwo gwabeesiba essanja gwa kisezi naye kirungi talina wagenda kusaba mwana wange naye nze njamusanga kubanga ye kyali wange waliwo omutima gwe gwabeesiba ssanja omuntu akola ekyo n'ayingizaamu n'abaana abataaliyo bataakola ye bataamanya siri baso ogwo omutima gwa kisezi oba gwa kirogo abalogo baloga kiro ndowooza ati nze kankubuulire siina banga sikolagana nawe nesanga omwana wo ate ne mugattamu kyekyanjagaza bano Bebe ne Bobby bayombanga ebyabwe naye nga abaana baabwe akiroke bayombanga ebyabwe bayombanga ebyabwe naye nga abaana tebakola ki ate awo nzisa
Ati akubuziza. Ana ina unyige ali singe. Wei. Akachechanya kazanga bali. Era abana ngatola banga bakola kitu wali awala na mwana wa munne. Naye ono yagambye abana bamwe bazukulu bamwe bakazi bamwe. Ekijije gambi. Kyabantu abesibe sanja. Ekiro. Nibaga ndi family yo yesibe sanja. N'omwana emutege ttalo atayina musango. Abantu abesibe sanja ekiro n'omwana bamukola kyonna kyonna kye basobola. Kubanga abantu abesibe sanja baba n'ebintu bino wammanga, baba balogo, baba basezi, baba n'emitima emibi. Gyonna giri ku muntu omu. Kakati ekireete omuntu kasoogamba nti n'omwana atabiri muno omugattamu. Wetegedde? Nti n'omwana oyo muntu omwesemberezanga. Twaffe tusanga abaana nga ne maama waabwe tomumanyi, ne taata waabwe tomumanyi, oba yakukola ekibi n'ogamba omwana muto. Wetegedde? Omwana n'okola ki? Era waliwo abantu bosanga nga bagamba kati nze nalina makwano gwange Lutaaya, Irene ne Semakula. Twayawukana mu Eagles. Manya abantu nga bano oluusi tuwanvuya emboozi naye tuba tubawa ekyokuyiga basobole okutegeera. Tetwayawukana mu Eagles. Nengenda ne Lutaaya bali ne bagenda nabo ne bagenda ebya. Naye twali tuli ku Freedom City nga tukoze show yaffe. Ng'ate omwana wa Seruga ali backstage anyumya n'omwana wa Lutaaya. Nga yasina kulaba show. Era abaana bajja in fact abaana abamu bali ate bawagira Eagles enyimba zeyimba New Eagles nga bajagala nnyo namuliwo ababayimbira obulungi naye ebyo byonna omanyi lwaki bijja baana kutuuzibwa nakuzibwa. Era skande ezo ezaaliwo zaali zaffe ng'abakulu. Era jobalaba osanga omwana wa Lutaaya akolagano wa Misaki, osanga wa Misaki akolagano wa Mawa, osanga kakati ekintu bwe batyo bakizimba ng'oli mu nsi. Kati ogamba wano kuliko ataakuzibwa. Nze nagambye abayina emitima egyo beesibe essanja. Abayina emitima egyo bwe gityo omuntu alituuka gwe olaba ng'oli ewaka ewo otambula kiro oyinza oba ng'olina abantu botukwagala ne bagamba nnyo tulira nnyo abantu nga bagamba omwana talina musango. Oyo mwana muto talina musango muleke. Kakati bw'olaba omuntu ali ku leve eyo naye ng'olumu kiba kiri yakula atya yeeraba atya. Kubanga kati nze bwe tudda mu byaddala sisubirayo baana bange kusanga Ssuuna. Tomanya enensi nene ate ntono. Enensi nga zaate ntono. Tomanya. Ate in fact ekyogedde kituufu. Naye nze kye ngamba nti okusanga Ssuuna baleme mubuuza. Baba tondinze kumalayo. Sisubirayo baana bange kusanga Ssuuna baleme mubuuza. Nga bamumanyi. Ekyo tekisoboka. Era zisuubira ate n'ekirala eby'abaana munne Ssuuna ye tabimanyi. Ssuuna kati eno ligimu ndala n'ey'abaana ejja kuba ndala. Kyekiri kyoyogedde. Kyekyo. Abaana bino bijja kuba tebibakwata nako. Tagenda na kubimanya. Kubanga nze nange mu kukula kwange namanya ndisanga dayasi. Nedda. Benalina bobo bonna tekulina ogwo gwenkola ki nga mukula nga tukula bantu batono nnyo buli omu bwakula esekola ki ebagabana tusomesa abaana olaba omwana ng'asanze omwana wa Bobi Wine kusomera nakugamba nsoma n'omwana wa Bobi Wine n'alugamba gwendi naye nagamba n'omubuuza bano yeeyisa atya bikibi nakubuulira abafu abamu tetwagala nnyo kwogera nnyo nkitegera ky'oyogera tetuyinga bano abavuga kawundo n'oziraga naye ffe tetwagala nnyo kwogera kye tuli kituufu n'abaana omusanga nagamba nsoma nagamba dadi omwana wange dadi
nsoma n'omwana wa gundi nsoma n'omwana wa gundi daddy omwana wa mwami Kiyimba mukwano gwange nenga gwe wamanya ko nti omwana wa alisinga so kino akyogeza butamanya omwana alisinga n'omwana wa ne wendisanga omwana wa gundi akyogeza butamanya kati bwakera ku machanga itabiri nako biki omwana n'amuleetera ng'omwana wo gwaleese otuuka n'okutuuka otuuka n'okutuuka nga omwana wo aleso akubulira omuntu gwe gwotusubira ate naawe nti oli musanga okitegedde nagamba oyo omwana wa Freeman yabadde ankubidde omwana wa minisita gundi yabadde ankubidde abadde twagala nnyo kwogera bintu kati kambuze ali waka mwana wajja amugamba dadi nina mukwano gwe agenda kujja kundabako nga mwana we yajja bwajja ngamubuuza empozi bazadde bo be baani ekyo ng'omuzadde okibuuza nti ng'olwatandikirawo fuluma odisappointinze omwana wo okitegedde ajaga nti kuli okumanya kuli okusingako kuno okutabula tebakumuba kyekirungo kyagambye kyabulamu kyekirungo kyagambye kyabulamu naye si ye yekka abantu bangi batyo okitegedde abatamanya nze Walugembe kati nze mbeera naawe ntambula naawe nkola naawe nina byenkufunako naawe nina byokola naye nga saamanya tulisisinkana oleza obutuuka n'ekiseera netugenda wano n'ogamba maama oba dadi oba kyali n'ogamba bano benkola nabo so ebintu bitambulamu bulala so nalina okukimanya naye puroguramu zino zetukola nze kyendya musaba zireme munyiiza nnyo kubanga ffe tuliwo okuweereza bantu naye alina bayogerako nga bo tebanyiiga ye yenyini nedda ati baali batanyiiga alina obanga Katonda alina we yabasumuusa okutegeera okukwe kati mu nsonga ezo nyini nga tuvudde ku iyo tukyaleera mu Ssuuna Ben ebintu bya Ssuuna Ben byakomye n'ennamba bwe byakomyewo mu mawulire wabirabye bali mu kwerangira kalogo kalenzi we bakiyita bintu byakweroga mwe mwatta omwana wange nga bamuzaala mwatta maama wange omwana agamba nedda wagula nina comment gyendabye nga gunamba yagamba yagula amayembe gegali okutta abe waabwe abisiba kunze omwana nakukyawa n'omwana wange takola ki n'omwana gw'olina ne mukyayirako newe tugenda e Masaka omwana omuwere n'omubuuza nti owaaye mama Ssuuna Ben nti ani yamutta bakugambirawo nti Nambwa kitegeeza kati yo Masaka yonna olulaba Nambwa we bamulaba ng'omutemu kwegamba ebintu bingi biri mu kujja birimu ab'ebweru nti Fifi yayogera kino bano boogera kino beetemyemu oludda nti ono mama wono olwafa ono yajaganya ono agamba nze ndi musabi gwagula amayembe kwega tuli mu kattu kabaagalana ate Nambwayo mbw ate yafunye omusajja emikolo gijja ono kyekimunyiiza kwega ebintu bingi tuli mu kattu bwe tuti mbw ate ono yagenda n'amuwabira ewa minisita Balamu nti talabirira baana kwegamba biri packed mu kikebe kimu bweki kakati ekyera kyekiri kyobola nti ate kinkoze bulungi nti kale era puroguramu eno singa twagikola luli kyande badde kikola olaba kyebadde gamba nti Ssuuna Ben ayinobanga omutima gwalina gwaba n'abeesiba essanja ekiro bugambe babaamu amalogo babaamu kati mukazi we eyali mukazi we avuddeyo abimulangira kankuwulira ebiseera ebisinga kyebakulangira otero kiba mawoja abeera yetalatala nnyo Makindi ayenjera nnyo abeera ogwo nadde eno ebiseera ebisinga ababa bakyogedde baba batera okukikulabamu tutula mu kifo kimu nga totula mu kifo kimu David Omoyo ate mulaba ate otuuseeyo ddi eyo tebakulimba ebiseera ebisinga basusaamu kale ne bongeramu n'ebitakola ki n'ebitaliimu naye nga bagamba abangi basimba olune ekizimba bwe kyabikira kakati Nambwayi bw'abanga yavaayo n'agamba nti Ssuuna yali akola ki yagula amayembe ono n'agamba gundi oli munogo nga bombi baali wamu okumala emyaka emeka ono yabeera ku maneja woono okumala emyaka emeka kuba nze Nambwayo yansasulako ku lwa Ssuuna Ben kakati ffe kye tulina okukola kubanga bo ababiri
actually nze nkyogera lunwe bw'ova eri ababiri n'obawakanya soko lineko nze nkyogera lunwe Nambwayo yansabako sponsor ku lwa Suna Ben nankulira n'amasimu okumvirako nti nga nina sponsor gwe mmanyi n'aba mulimu ng'ayagala agende ku Suna Ben nannemerako Nambwayo yansasulako emirundi 2 ku lwa Suna Ben nze ngera mmanyi ebyo ebiseera ye manager ki wa Suna Ben ate era nga yayita ab'amawulire buli kimu nga bakwatagana bulungi ati kakati kye baligamba nti omuntu yenna anaavaayo n'aga Suna Ben takola ki Nambwa nje yamwogeddeko kiki kikyamu kituufu teyagula ki teyagula mayembe ajja kuba mukyamu lwaki n'omuntu anaavaayo n'agamba nti Nambwayo Suna Ben alimba si mulogo bajja kuba bakyamu lwaki ogamba nti bombi kubanga bo bali ababiri babeera wamu buli omu amanyi emize gya munne walayamu temwagala kyogera naye buli omu amanyi kakati kankuwulire mukazi woyo amanyi nti ofuluuta oba tofuluuta kituufu okujja nga twogera mukwano n'okukola ki naye ebintu nga byababiri nga ddala nga na mukyala ate yabyogera n'omwami ng'alina byakwogerako we bituuka awo kubanga biri byali byakubba otwala ennyumba yange otwala ki kati mize mize buli omu omuze gwakola ki gwalina abo ababiri anaavaayo ng'awakanya gwoba omukyamu kubanga abo ababiri beemanyi kyembadde gamba ndi mukyalawo yamanyi nti webwewaka n'ogwawo ofuluuta n'oyiriitira binaakomawa kakati naawe gw'omanya mukyalawo nti olugwa ku buliri nga agira ati era gwoba okimanyi kati avaayo n'akiwakanya yaba omukyamu naye avaayo alina kukola bw'ati wenkwagala tunaakomawa avaayo alina kukola bw'ati abantu abo kubawa magezi tetuwakanya byebakola bye baali beekola naye tubawe magezi balekere awo ebintu ebyo kubanga bigenda wala n'abaana bennyini abaana bakuze bawulira mwerangira ebyo bakola kisi kirungi so nze kyendowooza Suna Ben ebintu bya Nambwa nze nsaba mulembe kubyongerayo kugenda kwerangira kino kubanga Suna aliko waatuuse akoze erinnya alirina kati batandika okugjayo ebintu ebyo simanyi galoga gundi wakola ki ebintu ebyo tebiba birungi nze ndowooza buli omu yessa kyandibadde ki oba simanyi na kye baliko kuba bibadde byavaawo ensonga zaabwe ani yatandise ebintu byatandikira ndowooza Shalom yatandikira bugundu kana akatambike baafulumye nedda ate akatambika ajja luvannyuma bitandika bwe biti Shalom kati nze eyali ewa minisita yaŋŋambye baba bali ewa minisita Balamu Nambwa yagamba ate abasajja batalabirira abaana mugenda bakola naye oluvannyuma nga byonna biwedde yeegayidde abaana baleme kutaki katambi ako kati ndowooza waliwo eyagamba ani Suna Ben Shalom nti bawabidde Suna Ben wa minisita ntakola ki talabirira baana kati baba bali mu interview Shalom ne Kasuku amukola ki akimugamba eno tukyali wano ozanno Suna Ben tebamuwabidde wagundi agamba ani Kasuku agamba ono emisira giteka maanyi ngenda kyalage wa Kasuku amugamba ensonga tagiteekako nnyo maanyi kinyani kyesonyiye taata ajja kuddamu afune feeling mpola ayagala omwana naye ojja nakoma bitwala ki ne taata mumukyayo omwana we naye ekintu kye bakikwata empola kasita alina ssente esobola olabirira ki omwana Nambwa bwe yalaba interview n'agenda n'akola video n'agiteeka ku TikTok n'asooka awa Kasuku omaze ebbanga ng'onvuma mutuula n'omukulu ne munvuma oyogera bino nabiri Kasuku akomawo amuddiza amugamba sigenda kuvuma naye ngenda kulizo ninga ki logically kati Kasuku musajja alina kati Shalom agamba nedda kati kanchazaani Suna Ben ensonga ezo bazitandikira awo
kati Suna Bene aleeta obulumi nti abo bennyini battane ki omwana wange yali mu lubuto nattana ne battane maama ali kakati otegedde ezoba nezijja paka wano we zaatuuse nga buli omu ayogera kino oli ayogera kino nti nedda seffe twatta gwe mu baleesi ne referensi ya Fifi gye yayogera n'agamba ate olaba omwana yalugenza ate kati gwe linda maama we yaddako Suna Bene agamba ali mu kutya olwedde baamulaguddeko nti ne sister we Rita agenda kufa ani gwe baalagudde Suna Bene agamba mbu yawulidde mu ŋŋambo wagamba sister we yaddako ani gwe ani yamulagudde tyamwogedde naye agamba yawulidde mu ŋŋambo bamuti sister we Rita yaddakera mulinde enteekateeka z'okuziika ngenda zikola ki zibawa kono nti neddo yabalimba yagula amayembe ge gatta abeewaabwe oli yaze n'agamba ge gatta abeewaabwe naye agasiba ku nze okitegera kyegamba oba oli yaze n'akomereka n'agamba gwe oli awo taata w'omwana oli mukutta taata nagamba nedda Suna mulabanga musajja akola kati amayembe yagula gaaki simanyi bamuwaayira bano baba bamuwaayira amayinze nze naawe awo we tuli naye sisuubira nti Suna ayinza okugenda bitu ebyo kubanga Suna mulabanga ng'omuvubuka omuto ate Suna bwakunyumiza engeri gye yajjamu e Kampala yalina ku lediyo Masaka si gyali akola n'avaayo n'ayingira city naye nze ndowooza abantu bano ababiri engeri gye baali nti baagalana bye twayinza kuyingiramu nnyo by'ebyomu kisenge kyabwe kubanga kakati bw'ova andi eby'omu kisenge kyabwe biseera ebisinga omuntu wavaayo n'ayogera eby'omu kisenge bw'ovaayo n'obiwakanya gwoba omulalu kubanga Suna kati yamanyi ebbeere ya Nambwayi badde eno batono Suna yamanyi Nambwayi yakyaba enku oba teyakyaba ne Nambwayi yamanyi Suna oba basise mudondoli oba sise mudondoli kati gwe bw'ovaayo ebyo n'obiwakanya ebikwatagana mu ebyo ebintu ebyo life eyo ey'abantu ababiri oba oyina ki ekikyamu okugyawo ng'omu ku bo oyina gye wali oyise awo osobola ate gwe oyingirawo noga nti nze Suna namulaba twali naye egindi teyali bwati so nze ndowooza tubagambe bugambi nti bino gye mugendamu kisuse ekintu kyammwe kyali kyavaawo nga kiteredde buli omu ng'akola mirimu gye kuba nabulya Nambwayi bamuwa eki enyumba bamuwa ettaka lye ettaka lye ne baliteekako ennyumba naye ebizibu ebisinza okuleeta abantu bano be bantu bano naffe ababeera ku social media abamu abeerawo timu Nambwayi timu Suna Bene timu akola ne lukoleera kati ate abantu abamu balemwa okwogera ekintu nga bwe bandikirabye ne babiramu jjajjatta abo ne bafuna side kati noli nagamba nange ndi side eno kubanga ebyo nabyo abantu babinoonyamu abatalina channel nga zino ezammwe ezibeerako abantu ne bafuna gundi abamu kaalaba kaabuukira tobula omuntu asalayo n'akantu mama ke yayogedde n'akateeka ku TikTok ye Suna ke yayogedde n'akateekayo olutalo n'alukumamu omuki omuliro naye kirungi kati abantu nga ffe nze kankubuulire ne bwonkumamu olutalo ne bwolukumamu omuliro ne lubumbujja ne lutuuka wa teri lutalo lwempya ne bwonvuma n'osesa bulaba oti kwamanyi bya bulijjo abantu babavuma olabavuma ba Museveni olabavuma baani bakabaka bakatikkiro abasajja balina amaanyi nga Bobi Wine basiba babayisaamu eggaali kati nze oli bw'aba nabisaamu eggaali tekirina wadde n'akatunda nnywa era nasanga abaana abaŋŋamba Suna yagwizaamu eggaali era gabugabi nti atya era nenkalaba siina yadde kinakyukako neki ekimere kyo walya ekimere kyange nalya buli kimu neneyagala neneebaka ate nze ninamu akantu kati kankubuulire nze ninamu akantu akagamba akalaba omuntu ng'akoze ekintu nemmanya nti bambi si ye bwongo omanyi nze situna nnyo bode eno tunira nnyo obwongo muntu kati asooka eyo neŋŋamba bambi obwongo bwe bwe kibukoze eki kibumu era nze kankubuulire ogenda mweri enjogera amagezi gaba ga mutwe simugenda gwe oli munywanyi wange nze omuntu ndaba nnyo obwongo oba kitegedde kati buli lwakola ekintu ŋŋamba bambi obwongo bwawe bukola ki obukoma kyebumugambye sobola namunenya tuve ku Suna Bene ate kimbadde nnyo okutambula mwe ndi mu nsi
kituufu ekintu nkimanyi simanyi waje tugenda kukoma na bintu bino kuba kati njagala nze abantu bonna bannange waliwo ebintu ebitakola ate abantu kati omanyi nze nagamba abantu lwaba bw'oyalese emboozi eno ate ewanvu ate ka tulina abantu okubayigiriza nagamba nga abantu wano ku mboozi ya Hajati ne Haji ne mbagamba bannange kati Hajati okimanyi ayinza oba ali ne mukyala we naye ne mwami we kisoboka bayinza okuba nga banyumya n'okunyumya kisoboka abaana naye essaawa eri abantu babumbujja kyani kyani ne waliwo ebintu ebyo naddala eby'abantu abaagalana tebyetaaga nnyo kuggwerayo nnyo kyova olaba nze bwe nali olaba ku nnyumba ya Sunabe nalindaga ekifaananyi ekigazi ekyomuntu eyandibadde ng'alina omukyala ne bakola ssente okitegedde ekyo kye naliko naye bw'obeera nga ddala okimanyi bulungi nti abaagalana bazibu era omusajja yagamba va ku baagalana toteekayo kigambo bw'oliba omubiira tuyinza okera ku makyanga bazzeemu abaagalana nambwayo sekisuubira obadde obalaba obadde olaba Leema ebiki ne Leema abadde asala gundi n'agira ati ebanyumya Kenzo ne bawaya kati gwe yayogera ku luli nga tewerekedde eyo tobalansize kintu kikulekawa so nze ndowooza abantu bonna naddala kati kabina abantu abali ku radio abali ku social media ekizibu nga kigudde ku muntu bwino yogamba nze ndi timu gundi ndi timu zigenda tuuka zeegatte zikola alliance eyo tuveeyo bakikulekemu eyo tuveeyo abantu abo katubasabire kuleme kubaako atusako ku munne buvune kuba ekintu tuyinza okwagala tugambira nti bajja kwegattira ng'ate waliwo amaze okusobya ku munne ekyesubira nti kijja kuba kirungi kuba kati ndaba yeeyo gundi gye tukola ki gye tugaanako ebigambo biyitiridde kati tunaatera okudda mu action kyensinza okutegeera kati naye mukuliko eyo gy'oku Nuupu wabaddeyo ku kitebe bulungi nnyo bintu byatambudde bulungi gundi munyonyo we mwamulabyeko yazze vetting Derrick Nyeko gwenjagala awo yabagambye eki gwenjagala nalabye gundi ng'amutunuulira bwati neriise B taafu B ng'atunuulira akasajja gamba naye bannange najjirwa ye kiki ennyo wamulabye walabye taafu B ne bona nabadde nabo no ngamba ojjukira taafu B abadde amanyi kati nti kano ono omusajja at least ye namuwonye kanwane nani ne mulya nnyama naye yageze kola omusajja ajja t-shirt agikubye akakofiira akakubye atambula ali free ali fresh bwe nalabye video nengamba era bangambye nti gyoli nengamba njagala onyumize kakati akubye ekintu kino twayogera wano era gyobola ba Dickson musajja mugezi nnyo okubanga ebintu byoyogera obaako kyewerekerayo twayogera wano programu eno nga Nyeko yakakola ki yakava mu bintu ebyo netugamba Nyeko ekibiina tekinnavaayo kwogera Nyeko lwaki yakoze eki yalekulidde ekibiina tekinnavaayo nakugamba ti Nyeko waffe yavuddemu naye tugenda tuteekawo omuntu omulala ekibiina tekyakikola era n'omuntu omulala weyeteekawo ekibiina tekyagamba nti naye omuntu omulala najja infact omuntu aje kasenganda mulya nnyama ze nagenda mu office ye era nakikubuuza wano nangamba nze nalabye ng'ekifo kyaffe bakirese kikalu nengenda ntaase ekiki ekigambo kyega kyali kifu taafu B yaliwo ekibiina anti yaŋŋamba abasobola okuwangula nga bw'ataba Nyeko alina kuba mulya nnyama Owenye byobufuzi sogera bwoge buli mwana afuza abasinga bonna mikwano gyange mbeera nabo buno obuntu ngenda mbukubuuza nga nteekamu ne buli kubanga naye sijja kukola ki twabadde tuli awo nga Nyeko azze ate Nyeko yazze mu budde obukyamu ng'abantu bonna tebamusuubira banze natuusewo ssaawa 4 ababaka bonna Nyeko najja taafu B najja bamulya nnyama balopu saabawandiisi wa Nuupu Lubongoya najja banga Lubongoya yazze bonna nabaddewo bonna kati ate n'abalala mikwano gyange bonna nanyumizaako nabo okuva ku taafu B
nengenda ku Honorable Mulyanyama nabadde naye Honorable aliwo gwe bayita Roy abe weyo Nansana naye nabadde naye bonna nabadde nabo bonna nabadde ki nabadde nabo nga njogera nabo tukatunyumyamu awo kubanga bantu baffe tumanyiganye Bazahala Bamarende atwabadde okuwanga olunaku olwo lwabadde lw'abantu b'e Kampala babadde busy kakati bantu bonna ne batula mu tenti ne beeteekateeka ngolo nyekotana bakujja omanyi bali aba bwe baba bayita bazoga ne bagamba abaalu bagasasi mujje ne bayingira era bayingira bokka okuvetingibwa era muyingira ne musoka mutuula wano kakati mugendera nga abali mu ddwaliro buli omu n'agenda mweseda n'ayingira ne bamusoya be bamusoya kakati abantu abo bonna ne batulwa nga nno ne tenti bali mu kunyumya Derrick Nyigundi ono mu Tafubi ng'anyumya ne bannaabwe babadde anyumya ne Bamulyanyama anyumya ne bano Faruku Ntege bonna bali awo Musiri David nga bonna basuubira nnyeko bonna batudde banyumya naye nga Tafubi ne Mulyanyama ne Roy bo twabadde nnyo nabo kubanga Tafubi yatuuse okuva eri najja eno gye tulina tulinga emboozi n'atugamba mwendabe emboozi yammwe ne mmwe nze ebintu byengoza ku gulawundi njirina era ye yekakasa gulawundi nnyeko Tafubi Tafubi anti Tafubi yekakasa nnyo nnyeka in fact ayagala nakukyala mu mboozi mukati oba ayinza n'okuba okusatani Tafubi akakasa ni gulawundi agirina kakasa nti alina ebitabo obuzungu buli kimu kati ate Mulyanyama naye agamba nze ninga Amerika gwomanyi kyabadde wali Amerika olutalo bwe lulema bagamba nti genda otuyamba mu Russia ze ninga Amerika nkwata buli wamu bigambo ne birigana abo naye bali mu kunyumya sirutalo naye nga bayise buli omu alaga potential ye amanyi ge nga tuli awo nabo Nsanya n'agamba mu wakati mubeera mukati awo nakati akati kamanyi omubaka w'abantu tekatemawo tatema wakati we tutula olabudolo atunyumidde nnyo bakuba bakwefu bonna babadde naye nagenze okulaba nga embeere egenda dda mu muteeko abantu batudde bakooye bonna balinda kubeetinga essaawa esembayo gye bayita essaawa esembayo oluvannyuma omusajja Derrick Nyeko n'ayingirawo ne fayiro ng'akutte fulaaga ayambadde akakofiira t-shirt eriko abasibe ng'engato agisibye bulungi akutte fayiro aliko abamuwerekeddeko wano ne twewuunya ne takisi waliwo eyazze ng'era erimu abawagizi bazze bamuwerekedde yabatikudde awo bavudde eri Nyeko buli omu n'akwata ku mutwe yakomyewo mu leesi mawa soko bonge kyoyogera kituufu yakomyewo mu leesi Nyeko naye Nyeko ono saategedde abamu baga omanyiwayogeddeko naye saanyumiza naye era mbadde ngenda munoonya leero twakoze appointment ya leero tetwayogedde naye kiwanvu yangambye tujja kukwatagana saayogeddeko naye Nyeko abamu bagamba ti Nyeko pate yamukomezaawo anti ti Nyeko bw'obala ku bantu abatandika Nuupu era be balaba nga be bantu ba Nuupu y'omu ku bo era be balaba nti kubanga baga Nyeko guni Kyagulanyi president wa Nuupu yamwereeteranga ye be bamu ku bantu baalina be yaleeta nga olaba nti yagenda n'anoonya Joel Ssenyonyi mu kidde gye yali ne boogera mu kafubo era ndowooza bw'aba ali awo alabika be bantu balinamu essuubi ate ag'omuntu gagamba ti Nyeko oyo abadde asomola nnyo
ebyama ebiri mu parliament nabiwo omukulu najja nabiwulira omukulu okusinga kubali aba bagenda leeta 10 okusinga kubali aba okusinza kyemadde mu office n'ennengera agenda leeta 10 bagenda kiwa ababaka so mundu yemmenye abaka bagenda bawe milioni 4 so mundu yemmenye mbiwulire eyo ebyo nnyeko obadde olubifuna ku mmeeza okay tatsirika tagama ndikaninde nfune babandi abantu abamu omayiro akwanze kati mwankola bimu okundeetako kugundi kuno naye ate kirungi abantu bantegedde ndowooza yange n'amazima gange nze abantu waliwo ebintu bye bambuulira naddala bannabyabufuzi goluusi okujja wano obyogera si kirungi naye ng'ate bingi bye tulekayo naye ng'ate abantu balina okumanya banza abantu abo abasinga mikwano gya obasunirako naye nnyeko ye muntu abadde abeera mu parliament n'awulira ekyo n'amanya kino ekibiina tekikola tekikyagala kino ekintu ekibiina tekikiririzaamu oyo abadde nnyeko era n'addukirawo b'essimu n'evuga kitegeeza mundu mmenye eri kati abantu abamu balaba nnyeko wano naye tebamanyi nnyeko yobola ebyobufuzi bizibu nnyo era bamagamba ndi nnyeko eggulo limu ayinako we yali n'omukulu abandi abamu baye abantu babeera kuno kugundi nga balaga nti banupu nnyo n'olumu ebintu tebabimanyi bakuba bukubi nduulu naye nga tebamanyi kintu kitambula olina agamba oyo nnyeko ali badde bweti nennyeko ayinamu ensonga eyo mu parliament nnyeko abadde awulira bagenda tuwa ebibiri wiiki ejja ng'ababaka bonna abamu tebanyega ye n'agenda omukulu oba omanyi ekijja nti bagenda tuwaayo 3 tugedde omukulu n'alinda alaba omulala ajja okiregedde kati abantu tebamanyi abantu tebamanyi kufuna aye anoza tujja baleka baleme kumanya kuba bamusajja batu bayinza baba n'amutta bayinza omukolako ekikyamu naye nga nnyeko mpagi nnene naddala ku nsonga za palamenti awo abaka bagenda kola bati abaka wawulidde kino nawulidde bapangayo kano nno so nnyeko akomyewo mu race nnyeko n'akomawo mu race naye race baba bagikomyewo keza gana nina begenda okuwandula nalabye eriiso ly'omuntu omu nga erina okubawandula kati omukulu wa muganda wange mukwano gwange Haji Ali Kasinganda Mulyannyama Mulyannyama oyo bamutawanyiza nnyo Mulyannyama ate ko nyino ngambe wali ereeseewo yakyusa hadi yalaba nyeka agenze ya papa takoze eki nze tabange ya papa simanyi bwe yakikola naye ekibiina kyali tekinafulumya kintu kyonna tekyafu era tekyafulumya nyeka atuuse komawo anti kyengugamba nti awo yali otuleni twakyogera wano bulungi nnyo netugamba naye nyeka ono ekibiina nga tekinabaako tekinyega naye tanyega bateekwa okubanga ng'alina mwana we bateekwa waliwo ensonga ate nga tava mu t-shirt y'abasibe ne mukomeramu abeerayo kakati awo naye tusabe nene bwe tutasabe tukirize tugenda kubeerako oba mwagala oba temwagala naye tugenda kubeerako omu naye nga nze mbadde nsaba mumpeera omusajja gwe bayita Kasirye Musiri David muwe kadi ye Makindye ne Roy Ssemboga naye mumuwe kadi waliwo abantu naabe nga bo kadi bazifunye edda waliwo Kawalya amulabenga naye agirina mu 5 gundi agirina ani ow'Egomba Namulinda Flavia Namulinda Flavia ayinza obutagikwatako takyanguya bandigidiza SARS siwe bagugulana ne Flavia andi ate yabadde incumbent yaliyo ate SARS kale bo kye balina bonna bakoze
Ne Flavia. Lwabandi Flavia bwe mutunulira ye future ya Nuupu. Okay. Manyi waliwo ebintu byolaba nga waliwo omuntu wonulira n'omayandika kati ono ye tukyamwetaaga. Ate ne baba ono gagamba nti ono asensebuse tumute. Saza asensebuse. Bw'okyogedde. Jinje mulayini gy'oyogedde. Tutozaako bigambo bw'okyogedde. Waliwo ababaka boolaba n'ogamba ono tumwagala nnyo naye asensebuse. Tumute tutekewo omusaayi mutono ekintu kitambule. Nuupu ekyo mulina okukikola mulembe kwesiba nnyo ku bantu. Oli olaba asensebuse mumute agende. Muwe Namulindwa Flavia kadi. Namulindwa Flavia muleete abaana abato bamusiri, muleete balooya abo Ssemboga, balutaaya mubongereyo ekisanja nga kimu nabo mute. Mukole ebintu ebigenda okukola ki? Nga bitwala future. Nga bitwala ekintu ekibiina mu maaso. Namboze essaawa eno mwani badde ndowooza mumuta naye. Guno gwako abaana guno gwako omuzeemu bagamba kadi ya Namboze sina kyegatta ku ani nze nkubuulira waliwo ebintu nze banuupu bajja kunyiiga nnyo naye nga bye mbabuulira bali biraba oluvannyuma naye nze mbabuulire ekituufu naddala abaana abawagizi abawagira obuwagizi Namboze bw'abanga bamute bazimba batekewo omubaka omulala alina future y'ekibiina baziga ekibiina balowooza mbikikoma kati ne Nuupu yeppate mukkirize mugaane Nuupu kati yeppate abantu gye batunuulidde ate Nuupu yeppate esobola okubeera ey'amaanyi mu myaka 10 n'esinga na wano weeri naye ekyokukikola balina okukizimba okukikola baba balina abaana abato abasomye ate nga bali gumite abaana abalungi bojja otteeka mu paalamenti omutima bagulina baana bapate yaabwe bwe bagikoze bagitandise ng'ekigendera kyabwe bakimanyi nti tazemu buzikunoonya nga n'akasente kano kafunye kamumala mu mativu nako kubanga yali takala ki nakiraba mu Musiri David nga yali takayina kiraba mu Musiri David Joel bajja tebaweza nga 10 negati Joel omulaba nga mubaka ajja kupate yaji wa respect na walampako ne Joel olusozi muhavura twawalampa nga sinimanya kumanya nti alifuuko aligenda mu ebyo Joel kati abo Joel era Joel n'akera n'akola ensobi aba akoze bubi kati abo abaana ba Joel tebasuubira kukola nsobi baagala pate yaabwe bazimbye ekintu kyabwe nga bakizimbye oba kitegedde so kakati nze ndowooza abantu Nuupu luli yajja nebeera n'ababaka boolabanga kale balina ogiyamba okutambuza abalala era nze Nuupu singa abadde esobola kati okuwa oyo Sseggona kadi n'akola eki Walukaga n'ayingira kati bagimme Walukaga bagiwe Sseggona otegedde pate ng'onoogi osooka kyobonkolya kikino nga obadde okireese njagala ng'oŋŋambye nti ono bamuwe kimu bawo omulala oba ono tebamuwa bawo omulala ogambye osookedde ku Sseggona singa bakeere ne bamuwa ekisanja kino ne bamuta ne bawa Walukaga n'ayingira kuba Walukaga lwamaze okuba nga yeekakasa mukugu amateeka agasomye agamazeyo aludde mu bukulembeze ayigidde kwono oyo ne bamukola ki Namboze abadde yeetaaga butaddiza kadi bateekerewo ddala y'omupya kubanga afuze bwali awo bamuyita Kateete bawe Kateete ate eno kupate kujuwa advice kupate advice oyo bakole ki bagene mu League of Elders yes abeere wali okuuma pate ebirowoozo kakati nakuwabula kati bawe Kateete bamuwa bawe Kateete bawe Gundyani Sseggona nga Walukaga bw'alinda bakwate Musiri David ayingire paalamenti future y'ekibiina baba bagirina bagende wano Musiri Bugabe basule Sewanyana bawe Musiri bawe Musiri Sewanyana tebamwongera ba Musiri alina byonna oyo tebamwongera kubanga ne ku ground erabika ne ground ekoze eki eyebye oyo tebamwongera bagende
Kawempe Nyanzi bamuveeko bino bya muganda wa mukulu tebikola bamusulire baba bazimba pate bamusulire bamunonyeze ekifeeno ku kakiiko akawa guweyo muteke kugundi ku Council of Elders bayandi bwe bukiko bwawagulu abeereyo gye bawa emisango bawe Loy Semboga oyo bamuwe Kawempe ogambye Nyanzi goba Nyanzi mute agende eno muntu wa mukulu muganda wa mukulu oyo mute goba wa Loy Semboga okay awala Kawalya mwongere ekisanja Kawalya we Rubaga eno side ze Kasubi eno oba Rubaga North oba Rubaga oyo mwongere ekisanja kimu okay okitegedde ngani amulabirako mu kimu waliwo awo omuvubuka awo waali awo naye mwerabidde erinnya lye naye oyo mukoleki nga weetegeko okuddako agenze nakuba kansala omuvubuka oyo okay mwerabidde tegeeza experience agenda gifunanga bwayambuka bamuyita mu miransanafu agenze ali awo okay naye kakati Kawalya oyo mukomyewo kisanja kimu omute oyingize omulala Kawalya ofudde gy'omukola ki ozimbe pate kola ki ojje Makindye musiri twamumaze kakati owagambye erigundi bamuweeyo kimu bamugobe anyeko neda ewagundi wa Flavia badde ogambye otya Flavia bamuwe gundi bamugjewo Flavia ayingire parliament olwozimba parliament egenda okufaafagana n'abasajja abali abalala eyina ekintu kye watandika mu parliament ngoze parliament yalimu lekamu boolaba tebagirira mu katogo bati kati olwogikomezaawo nga bonna bawulirira muggwe oba ofunye abantu 3 oba 4 naye nga bagenda tuli baali bameka bonoyita nabagaa ndi mwenna mbaagala kavule ne bajja Zaake bamwongere Zaake bamuweeyo ekisanja bamuwe Zaake akyaliko oyo bamuweere ddala atambule Makota ki gundi ani mazongoto baba bamuzizza bamuzze nera byabana bamutwalira eyo ye pate bamuna nayo bamutwalira nga gweto andi kakati waliwo ebintu bye baleeta mu Walya simanyi tewalya bagamba abana bagamba nokola takoze ebyo bisinga leeta obuzibu mu pate okay naye nga n'abagamba Walya tebaaliyo tebabikakasa bali ku muntu bamuvuluga so mazongoto osobola n'omugamba mazongo tukoledde bantu ne ku mulundi guno abantu bakole tukuzza naye bukola ki kolera abantu n'omuteeka ku nninga pate yina okubeera ey'enjawulo yes waliwo omuntu kwe mulaba nti no just abadde reluctant naye nga alinimu potential mumutuuza kati Uldaman bamutuuze Minga banyoyinza okugenda mu campaign inoga bannange ono omusajja waffe takoze naye kakati naye kuluna alina kukola byabadde takola abadde ayiga eriso tulimutaddeko tutabuza pate egenda okuyamba bannansi kuba bagirinamu essuubi nnyo Masaka awo tunagendako Masaka awo Masaka awo tukozeewo tutya Masaka waliwo embirani ya mirundi mingi ekisooka waliwo awali Bwanika ne wabaawo awali Mpuuga ne wabaawo awali kakali waliwo awali Mpuuga waliwo awali omusajja ono omusomesa Sewungu naye Sewungu abayitaaga ne babongera ekisanja kakati Sewungu bamwongera ekisanja era naye wabeerewo akola ki amuyigirako alinde nti mumuwa kino kyokko kiddako oteya pate ebeerenge nfaki n'omuntu ajje nga akimanyi nti bampa kino wagenda kuvaawo nga tewakyaliwo bampaddeyo naye ate onoobateekako bwoti litaagambe kaŋŋende ndi kasita sidda era waliwo abagenda okulya nga bakimanyi tebagenda kudda ndabawo obuzibu abo bangi nga tebayogera era nga agamba bwe bampa kaadi kuluna kanswame kaadi yaabwe abo gye bali abaswami obuswami kaadi Joyce mulungi Joyce omuwa kaadi n'oguddako omuwa singa abaterezezza obumulumulu obumulimu omuwa bulungi Abedi ye takyagiddako kati bamuteeke waliwo aliwo omwerabidde erinnya lye naye nga musajja mumanyi ate nno na mukwano gwange n'amateeka ne bitaano takyadda ne bitaano oyo asigale eyo
kati bagende nga bazimba nopo singe nezimba ekintu kyayo ekirungi kigenda kukola abasajja b'NRM bano bagyetegekedde bwekimanyi NRM wano yaleese RDC eyabadde RDC Gwerese avuganye owa Nuupu gwe watadde wano Enakawa nereeta RDC ewanyeko era NRM yaleese abadde RDC Kampala Central nereeta omukyala era yali RDC olaba baagala parliament baleeta baagala bayingire mu parliament olwedde baali eno nga balwana gaba RDC nga kati obatwale mu parliament olaba nti nabo bongera kunyweza kintu kyabo kukirwanira kuvuvuba okugenda okubeera kuvuvuba gundi yerwandisiza leero alese empapula katoji omukulu Waiswa ali mu komera Waiswa mufumbiro kati Kato naye aba mufumbiro kati yetawa mufumbiro aba mujokoni togatika bintu ate baji mawa togatika bintu aba mujokoni na mufumbiro kati Waiswa mujokoni erinnya weri gyo lyakulembera abokeni ali okwogera tubagamba omusajja erinnya lwakisalireka ali kakati Kato ono aba Kato mujokoni oliye Waiswa mufumbiro Waiswa mufumbiro ate bo kikyusiza mu Luswayiri mufumbiro mujokoni tujusemu okay alese empapula za mukulu we onako lwaleero naye wowe walete wegendereza obo omusirikale atali serious adasolo mukuba emboko namubuuza wavuddeyo watolose mu komera era alina okutambula nga yegendereza era lumu bamukwatako amatayi nga bamanyi bakwataani Waiswa nabala baba bamanyi gwe bakutte ettayi obwo lyavaayo oluvannyuma mugamba nedda ate ono mulala bali so identical naye ekikulu kiri nti ono aleese empapula za mutowe mu vetting olunaku olwaleero era atambudde bulambalamba n'azireeta naye nga entambula olabira ddala ekibaawula nti onateekako ki obulawuli oli naye ate toteekako enkofiira naye obulawuli buno nedda onateekako obulawuli ono amaaso mafu simanyi oba malala simanyi naye abakalwini malala bagamba malala amulina mangi kati gwamuluka omuteekudde sawugalwini nga si malala kiki tojja bitegeera tubireke kakati nsonga eyo Waiswa ekyokusookera ddala pate nga yo pate okujja negamba nti empapula ze bazireete bamusunsu naye kati simanyi okumubeetinga ebibuuzo banaabibuuzaani awo simanyi okumubeetinga naye kye naawuliddeko nange bajja kgenda mu kkomera bamubuulizeeyo ebibuuzo ekkomera lyalimu eruzira bajja genda nze naawe twagenda mu kkomera okulaba ntaabi walaba enkebera gye baatukeberamu yadde kapini tebakukkiriza yadde engatto yo okubaako enfuufu kuba olina woosooka kinaaba kitya nga kisanze kyensuubira bandibadde basala magezi constituency ya Waiswa ne bagiyizaamu omuntu omulala tetulina ssuubira eri akuvaayo nze nti nga bwe mmanyi abantu bano bwenzize mbalaba ne Waiswa amaanyi gaalina ku ground n'ebigambo bye naki baamutidde zessuubira nti Waiswa bagenda mutta baamutidde twagala nnyo bamute ne bano abantu abakutte Waiswa si bangu ani kusaidira baali batwala sipapa bamutwala ng'ebyokusaaga kati tosobola geraganya kya sipapa nakyo ne batwala Besigye ne bamutwala ng'ebyokusaaga kati kya Besigye awunzikiza naye kya sipapa ne batwala Edi Mutwe ne bamutwala ng'ebyokusaaga nalabye ne Ssemujju Nganda mu parliament nga baleeta ebyono omusajja Abbe Weeguni n'abagamba nga mukyali mu kuwolereza biri nzino simanyi abaana badde babagize ki okutulugunyizibwa mu kusookeze wano Edi Mutwe ali mu kkomera mwamutulugunya oli n'avaayo n'apostinga mugenze ebunaayira mulese omuntu kyabadde mu parliament ani gwe badde boogerako
ono abe abana be yatwala mbuna semunyina nganga temunnabuuka nyonyi kugende yabadde mutuufu musookere wano omuntu n'avaayo ne yeewa anti baade bakyese mu parliament yakikubiddewo nagamba omuntu n'avaayo ne yeewaana omuntu mwina mu basement mutulugunya temwina kye mwakoze temukyogerako mu parliament mubuuse mugenze ku kyebweru amateeka gatandikire wano gambuke pakeeri yakoze kirungi ne bakola batyo ate bimanyi era biba byakufutya kakati mbadde kugamba nti bw'otunuulira abantu bazze basiba nga babasiba mu byakusaaga bakwata Eddie Mutwe n'agenda kagenderere nga tutabanga ebyokusaaga ne bajja bakwata oyo Besigye musajja w'amaanyi ayina abantu in fact ye yayamba n'okujjanjaba abaamusiba ye yali dokita waabwe naye baamukwata yali musawo waabwe tebabijjukira okitegedde so kakati abantu bano bw'obatunuulira bakukwata mu nkwata omuntu yekka eyasimatuka era Nyanzi oyo tobola ndowooza batemekuddiza kaati Nyanzi ye bamukwata ne bamuteerawo naye ne Nyanzi agamba lisiti yagiwaayo n'agamba owaayo ye yamutaasa n'agamba kanjiweeyo kakati bano abantu engeri gye bakwatamu abantu banne tukyegendereza sisuubira abaiswa kumuta kati nze nga ku lwange baamutya bantu abo bazibu Eddie Mutwe bamututte mu nsaaga ya kusaaga akireewo ne bamutwala mu nsaaga mu nkola ya kusaaga buli omu bamututte Bobby Yang bamuta Bobby Giant naye ne batwala kakati bagasseeko Waiswa sisuubira nti bagenda kukola ki era ogenda nawe bw'anaakomawo nga 29 alina n'obutajja ne bamuteeka ku Zoom kisobokera ddala abo abantu oba bayita mangu balowooza muyinza ofulukinga awo n'asayininga ku bipapula bakufulukinga n'abantu okubeera awo abangi ku kooti juge ate ne Waiswa naye wamulaba bamuleeta mu kooti abeera awaga kati bayinza omuteeka ku Zoom Waiswa Waiswa temulowooza nti mutono bale nkubuuza ani gwe bamusimbyeko ku sayidi eno endala eya NRM aliko Kabaziguruka bangambye y'omu kuba yali mu kuki kubagamba akasajja kano aliko Kabaziguruka aliko musajja bamuyita Ruhindi naye ali musaabawooleza wa gavumenti mumanyi kitegeeza abalamuzi bonna abalina oyo Ruhindi abalamuzi bonna Ruhindi akola ki abamanyi era ali ku fayiro ya Waiswa amumanyi kubanga Ruhindi NRM gwereese ate Kabaziruka awo Kabaziguruka wa pate endala wa PFF Kabaziruka yali ku NRM Ruhindi yali ku NRM ati buli kibiina kireeta ekituufu nkitegedde kyegamba Ruhindi yali ku NRM Kabaziguruka omulamuzi yali ku gundi ku kadi NRM ani yali omulamuzi yali ssaabawolereza wa gavumenti yali ku kadi ate era yali omubaka waawo abalina ku speed dial bonna abalina wano nekyayi bamunywa n'emboozi bakuba bwe yesimbyewo naye kakati simusuubira kumuta mangu sinza ku nkola y'abantu bano tekyendowooza bandibadde bafuna omuntu ne bamuwandiisa oba mutowe empapula azirina agende awo muve muzannyo mutowe omuntu bw'amba empapula azirina agende awo mutowe agambe nzize kukuuma kifo kyani kya muganda wange nga bwadda ojjala bange ekifo tukirina nga tumaliriza tuli ku The Truth Media tuli wano wa Sula Motors we tukoledde olwaleero emmotoka muziwulira ezikuba kimu tove ebweru n'otangatanga n'ogenda ne mu Kyegobe ne bakubba emmotoka ku Sula Motors enamba kweziri osobola okumukubirako nekigira nga tumaliriza walabye omukulu Ssemujju Nganda yavudde ekigambo n'akikubawo
baagala kwegatta baleete omukulembeze omu. Babuzaayo Nuupu yokka lwa nsonga bakyali mu bya vetting era nga baali boogeddeko kibakkiriziganya naye nga ebya vetting bwe binagwa. Era bagambye bo nga PFF tebalina mukulembeze ajja. Era nga balina ye anti ya Mugisha Muntu sofa gwe bakyalinawo ku bamu bwe batunuulidde ku basobola bwe baagala okulonda omuntu ajje ku ki bw'okulembezebwa kuba president okwesimbawo. Ekintu kino kitunuliramu otya? Ekyokusookera ddala baadde bakoze kirungi bo ng'abantu abakulembeze kubanga bw'otunuulira abantu abeewandiisa okubeera aba pulezidenti abajjayo empapula baali 1,000 oba 200 naye kati wetwogerera abakazaayo balima 200 naye era mwaga 200 bw'ogatunuulira mulimu ab'enkizo era 2 oba 3 ngani olaba kati ojja kulaba Bobi Wine ajja kuba w'enkizo Museveni president aliko ajja kuba wa nkizo bolabamu ng'abantu n'oyo Mugisha Muntu wa anti wapirawo tomubaze wapirawo yewandiisa ekifaananyi ekiportrait yagifu wapirawo sina mubala nnyo naye kale kulinnya abawulikikamu naye omuteekako naye nga si wankizo naye Muganyagwa si wankizo naye erinnya lya Munyagwa dizitowa diwulikika naye abantu tebamutaddeeko maaso fakiti waliyo ne Mwami Nsereko Nsereko abantu abo bonna nga bwe mbamenye banakkiriza okwegatta abantu 5 bawulikika naye abantu tebabataddeeko ki nnyo maaso abantu amaaso okusiga kati bagateeka mu Museveni na Mugisha Muntu na Kyagulanyi be bakyataddeko amaaso kati bano abaludde oluvuganya okuvayo ne bagamba nti ku mulundi guno twadde tulowooza nti twandibereese omuntu omu wa pulezidenti nze ndaba nga kyamagezi era kyakisajja kikulu lwabandi bano kati tulinawo obuzibu tosangayo abamu abaagala ebifu ng'amanyi bulungi nti kakati singa tugamba nti tudde mu kagoogo tugukole bwe tunaatunga nga tugamba nti akateeke gye tukulekedde kuwa pulezidenti naffe tulekere ekya Lord Mayor kati ono kkiriza gaana abadde ku bwa Lord Mayor abatajja kukkiriza nakalabye kuba gundi yabadde mabegaawo ani kati wago yabadde mabega wa gundi awo nga wayimiridde abali mwezo wase mujunga ayogera yabadde wano nedabira ddala nga akakulya akaje singa tuga tukulekere ekya president kino ekya Mayor kitu nga bali mwezo kitegeeza muino omujjamu mu nkola y'okwegatta ey'omukago omutuufu bweyina okuba kakati na bano bali mwezo ate balina era nabo okulwana tetwegatta kubanga amanyi bwe beegatta bamuggyako ekifo bali tebalese ba president kkiriza gaana mujja kutuuka mu mbeera mugambe naye kino tukole ki tukirekere ono ekyobwa Mayor mukitegere bali mwezo oba olina kufuluma kati nzaawo kyenowooza ate kyendabanga ekitali kibi kubanga okusinga twagala ki kifo kire kya waggulu twagala kifo kya waggulu ekyawaggulu kyetwegattiramu singa kitambula obulungi bino ebirala byonna biba bijja kukola ki kukyuka naye abantu ekibi bakyalabanga bakyayagala bifo tebasobola kutwala kino ekya president bagamba balaba nti singa bakerenya ne bagamba nti ekya president kale tukiwadde abantu n'endagaano zikaabe tusazeewo PFF egenda kuwagira ki Nuupu naye ebifo ebirala byonna okuggyako oba kya Mayor na Kyagundi n'ebirala abantu baleke bavuganye n'ekya Mayor mu kikuwe bintu biba simple anti ekya Mayor kino naye wabaawo akyagala era nga naye akola ki akyagala bayinza okukera ku makina bagamba yes kati ekya president tukisandalize naye mutuweeyo ebifo bibiri ekya Mayor n'ekya Women MP kubanda bawe bayinza okukola ate n'ekirala waliwo n'enkola wano aba ebibiina byawanira tebisobola kugikola nti bwe muba munaawagira omuntu endagaano ebaawo n'ebifo ne mubigawana tugenda kuwagira naye owa vice president buva eno ensi ziri ezikola omukago bwe tukola tugenda kuwagira naye owa vice president bwe tuwangula buva eno
obwa deputy buva uwo obwa gundi buveno obwa gundi sabaweza aveno gundi aveno emikago bwegiti bwegikola naye alenze nawe negine jawano jikalina cha meya jikalina cha bakaba parliament jiba ja kitumbavu butumbavu lupu ave waffe tejirina gundi endagano muzigene munga siza bifo so wana lwaji batiye bifo abantu mbaleke bagende mu bifo byabwe bana wangula bawangule nawe tubera ne shuwa nga tumayi bulungi tijide kifo okwegata kwa fetu kuchirigasa endagano bakoleza akugabana bifo Suwano mu campaign bya campaign mulisigalenga campaign mukolere wamu abantu mugere malonzi mugambe munonde ko gwe mwagala changu panga abantu babanga bali ku kifo kimu nzo kuyimiriza ba meya abo ngani president enyimiriza ba meya babiri ne magamba nange tuli mu mukago naye meya ono avudde no mwe mumanyi gwe muwa kakali mwe mumanyi gwe muwa gwe mulaba abasingirako mumuwe bonna bafu mbachi tewali tewali necha president fenna tuli wamu wano mbachi batumenya bumenya tiwali chemba nenga eriendagana erije twakola egamba president vice ajja kuvene waffe lopu aimini sawa minister aveno gundi aveno sawa minister abera prime minister gundi aveno gundi aveno first deputy aveno gundi aveno dobala banze menyeka okubanga ati tebaba wana sente bawandi badde baba wasero okundeta obadde balabi balungi abadde mukulu mawa mugende kujja alu bajita batyayo gundi eriwa abantu jibalina okugenda bafune gundi passport ali jami tours and travel gendeko kukozesa okubanga muli beri mu bwerinde nga totawaganyiziddwa mu bintu byonna byokola ekyemotoka tubagamba Sula Motors betubeera ate ekyo ekyokusuubula ebintu ekyalina bamuyita Buy with Joseph lunaku lwakusatu bamu nga tuwayamu wano katini wali ne wali ne muzeyi mawa natulongosamu wano ne wano nkusabire bwolunaku lwe mulyesanga ne Suna Ben mwesikeko mu ngalo Suna Ben seminako buzibu mwe mukipikamu okusinza kubyega Suna Ben talina kyeyayogera kifu bw'abanga yewe yakomawo okumanya kati nze munenye Amina tukwatagana olunaku oluddako